wekiddamu yimbe wantu wonna mugende ne pupu mu buveera. Alright, ebya Alien Skin si birungi. Abawagizi ba Nuupu n'abaana ba Nuupu abali ba foot soldiers abo ku ground kibagala omukola si birungi okumukuba amazi ku stage. Shoye jaina eddako nayo ngenda kuba kwa details yayo wegendo sangibwa mukate mu video ya feno ngawe kyatambula mu maaso. Ngawe lenkola fano kwanda boyuji ka video madde sabo kampere ka like kamera kasotambula katukiri omuntu yena eyandiyagadde kumanya kweno information nadala abana ba Fwangon Forest causes n'ensonga ziri very vital. Bisobola obulamu bw'omuntu oba bisobola okuleeta obuvune obutalivaawo. For example, osofuna accident, osofuna wound oba ekiwundu ekiri permanent kitagenda vaawo mu bulamu bwo. Kale nga nyongera okujjukiza abawanda jaze we bali nnyo okuguza amajaze agali original wano mu Uganda. Namba zabo ziri 0743759373 ba inbox ni WhatsApp bajja kufunira jaze ziri original. Ate nga Hajimiti wali nnyo okulomberedwa gwe wena nga olina ebizibu namba eri awo mu kabox kairo kuliko Hajimiti onalombeddwa woli munsi ki wonna woli asobola okulombeddwa ebizibu bino bikola nga bikola kinga biteerera. Kale katweyongereyo n'amawulire gaffe agaleero. Balelo waliwo omuwala Kadama eyavuddeyo ku social media handles ze. Oyo muwala alina following y'amaanyi wali ku TikTok. Sigenda kubawa erinnya lye lwa nsonga za security reasons naye ngenda kuba nkuperengira video ye yonna ogiwulire era olire ne side y'abaana ba Fwangon Forest ku nteeso yaabwe yono muwala eyasazeewo n'agamba kozi no muwala alina big influence. Abasinga ba TikTokers kye batamanyi nti no they are a source of influence. Oshegera osobola okuinfluencing omuntu nagenda nakuba omuntu, osobola okuinfluencing omuntu ne batandikawo uprising, osobola influencing omuntu natandikawo rebellion. Osegera TikTok kintu kyamaanyi nnyo, it's a very wide thing. Katono muwala ali musiza wabweru eyo Bakadama engeri gye tubawamu respect Bakadama fe tubayita ba house managers. Ono muwala yavuddeyo n'atabukira abantu nga kwesa ba followers be nagamba ba followers be muli abaana bato n'abantu abakulu nga bagamba kino Alien Skin we muddamu kufuna venue ye wanga venue yagambye agenda kuzita olunaku lw'enkya. Mugendeyo agenda bagulira tickets ezigendayo. Ku mwezo ticket zanabagulira ajja bagulirako ne amazi ge mugeno kuba Alien Skin ku stage. Omuntu yena nakuba Alien Skin amazi tibajja kuwanga bamusasula nti mpulira ebigambo bitambula mu WhatsApp groups ezenjawulo nga bagamba kino bakuleetinze WhatsApp group z'abantu abagenda kuba Alien Skin amazi ku stage. Alien Skin muna bana bo abafango nitugamba kino mwegenereza abantu ku stage era nga ne stage bamba stage ministers wabana bakuma stages ku bivulu mwegendereze nnyo bana abantu because bajja kuleetera Alien Skin ebizibu. Alien Skin bamukuba mayinja ku stage yo gwe stage organizer wakindo osasula ezo sente okisegera ekitunga ekyo. Kale nga wali nkola fano kwanda boyuji subscribing akadde kaje mu personalize okateke oloberengo ofuna information ezidi latest ngawe muzabye ngawe mulabye ki ngawe mulabye zineno sokola bebikana akatambi mbirenga komawo nebirala. Wekiddamu yimbe wantu wonna mugende ne pupu mu buveera. Me am telling you, ne waba ali ku kivulu kya muntu abayimbi batuuko gamba nzono omusajja simwagala agenda kundeetera pupu ku stage. Kivulu kye kina continuing nga mukikaseko pupu ku stage nga pupu awunyiri abantu nga mutandika kulembeza nsonga mkalaki. Me am telling you the truth. Afe tulina mix afe tuli bana abaddugavu tulya ku buli kimu tulina weather esinga pupu owaffe talina kaleri naye musobola ogenda nga mulidde ku greens kuba omusajja oyo yamanyira greens. Me am telling you kati level of buchupa ko bino bibobi smile babita baja bibebe kulu bino ebida ku stage ne bye kalambisa bino bikamillion ne byogera ebintu by'ekisiru teka pupu mukaveera gendo bakube pupu obu obuchupa adda yatukula akachupa ko mukubye gwa akaguze ku sente ezo mononerako ne sente omukubye akachupa katukula kalimu na maziga tukula amaziga badde ga sente sinti ogalonze mukasasiro sawa ya pupu. Me am telling you bakube pupu it's the only thing I've come to talk about than even some other thing. Nerero nagambye 1 good hour or 90 minutes of my life ngenda ku preachinga pupu lero okupreachinga kwa pupu ne waba musanze wanga ali ogendo okole pupu wo mukube maso ave mu kivate police egenda ku arrestingira ki nti okubye omuntu pupu nedda mulekerawe embozi za mwezi obuchupa tuzikoye simaya tumukubye obuchupa bamukubye kuba pupu addeyo nga awunya tasobola nga pupu omukubye wano ku face asigalenga ayimba tubya simaya byatututedda ayimba lwimba ki
babita pate nga unya wano pu mbozi nga pupu gwe mukola tawunya mugende mukuba omuyimbi pupu kuba kati kiwumba tukitandisa otunyigiriza bagamba wonyigiriza nnyo tugiwulidde maama ensonga tugitegedde naye tukolera ekintu kimu togamba mugende gamba tugende nga naawe kwoli wana abantu amu wetubuulira ffenna gwoyagala bagende naye toyagala tugende gamba tugende tubadde tukusaba kwata maama wo kwata taata wo bagulire obuveera bwa black oba bino ebya green ebinene mupame mu buveero wemala mujje nabo mu kivulu tulabe kye mugenda okukola bwe munaamala mukuba ssebo nga mukubye pupu nga bwogambye olwo Museveni ajja kuba avuddeko Alien Skin si ekizibu kya Uganda principal gye buvuddeko yayogera n'agamba focus ekigambo ekyo abamu temukitegeera mwetaaga principal abaddire mu focus please tuli bannuupu naye mulemye ate kututamya struggle yaffe eno nga muteekateekamu ebigambo byammwe be serious zino ze zimu ku nsonga why people may think that we are not serious omuntu ngono bw'avaayo n'akola live ne mumukulakiretinga kati agenze n'amazi agakubye omuyimbi so what obukulembeze ne bukyuka ekitta abantu ne kivaawo ebbula ly'emirimu ne likendeera think focus nze mbatadde